Endoveso. Ndaba mukaaga nzifuru fama. Ekintu ky'omusiki. Endoveso. Hello? Sebo. Wanditebo. Nze bampita mukunja wa Beat FM program sisimuka wano ku Beat FM mu Ndoveso. Nansanyusa okuwuliza mwami mukunja. Nga nina obuzibu bwange bwenjagala onyambemu. Nyina mukyala wange. By the way, girlfriend naye. Nakyala ewaabwe. Oyo aba takyali girlfriend aba afuuse mukyala bw'oba okyadde ewa. Nakyala ewaabwe n'entwalayo n'ebintu abakyali girlfriend. Bamukyala wo bamuyitaani. Ye Kase. Kati kyenjagala okunyamba. Omanyi mukyala wange nakyala ewaabwe. Twagalana nakyala n'ewaabwe n'entwalayo n'ebintu. Naye mukyala wange akolerako Kenya agenda nga bwadda. Kati ate nawulidde yafunye omugagga Kenya. Era bali mu nteekateeka ezimutwala okumwanjula era bazze bali muno mu Kampala naye nze mbadde sinnabamulabako mbiwulira mu ŋŋambo. Olimba. Sikulimba amawulire bwe ngawulira nange njagala gakakasa naye nga bangambye yafunye omugagga ate naye amutwala mwanjula mbakadde ate nange yantwalayo. Bannange bali wano mu Kampala. Bangambye bali mu Kampala bali mu hoteli kuma hoteli sigimanyi bulungi mwe bali naye nga bangambye bateekateeka kumutwala mu kyalo. Ekyo mbadde njagala onnyambe. Ebyo bw'obimanya okole ki? Nze bwe mba nga mbitegedde. Njagala nsobola okukitegeera kubanga nateekamu obusente bwange bungi. Wateekamu nga mmeka? Miliyoni nga 5 wembalirya miliyoni nga 5. Bannange kati gwe oyagala bazikuddize. Kakati nze mba sikyalina kyakola abayina kunziriza zange n'agenda n'omugagga we. Kakati nze atagendangako Nairobi kati nze njogere ngaani? Kakati ky'olina okukola waliwo gayi gwe bayita Brian. Nange omukyalo oyo gwe namubbako. Yogera nga Brian kuba tajja kitegera gwe bwakwata omugamba nze Brian. Kale beerako ku simu onaayogerako naye? Nze njagala kutegera butegeezi kituufu ngende mbagweko nga bali mu mikolo gya kwanjula nkolewo akavuyo awo banzirize ezange. Kale beerako ku simu tuvaako. Swetano nyabo. Swetano nyabo. Mbadde nsaba kwogerako ne Kase. Mani? Ne Kase. Ngoni mukwogera mani. Oli wakomyewo. Wandi? Wakomyewo? Nova. The Brian. Wandi? Nze Brian. Brian? Nze nakutegeera kubanga sina Brian gye mmanyi ayogera Luganda. Twasinkana Nairobi. Wandi? Twasinkana Nairobi. Mwaka 2018. Oba yali 2017 nga gwa 2018 ndowooza nga atandika. Yokuba kati ng'otereka ennamba. Ati sibaddewo nange. Abadde luddawa? Ate natambulamu. Kati oli luddawo saazi? Ndi eno side za Ntebe Road. Oli side za Ntebe Road ali Mombasa? Side za Ntebe Road ali Mombasa? Navuddeyo e Mombasa ndi Ntebe Road. Okay. Oli otya? Jeni oli otya ode sikutegedde. Mpa ku ssente. Wandi? Mpa ku ssente. Okugambye okwogera kyogera naye era sikutegedde. Bangambye emikolo gikuuba. Oli mbega? Ate mbega atya? Bangambye emikolo gikuuba. Nkitwala mu linnya lya Yesu. Oba balimba? Tumanyi era abigambye bayinza okuba babitegeeza nga bituufu.
Halo? Hello. Kakati? Vamu bibi byogamba mbu nkitwala mu linnya lya Yesu. Ate okweka bikweke nze ne usanga nali kuwaddeyo ku ssente. Kubanga bwe baŋŋambye ne ŋŋamba yalimbulidde ne muwaayo ko ne weziba miliyoni 5. Okugambye nange byansobedde dda sibitegeera. Kiki? Ate lwaki byakusobedde bitya? Kakati. Nze boyfriend wange yajja n'akyala nkitegeera. Naye kati mami wange ye tamwagala, ayagala nfumbirwe mutowe. Wangi? Ne baana batalina ssente. Kakati ate maama we yamumanyira wa mutowe? Nanti yajja n'akyala n'alaba mutowe. Bannange. Kati we yalaba mutowe n'ampita nga omanyi ebyabakadde. N'agamba mbu ye ayagala mwoli, ayagala ngende ne mutowe. Bannange. Kati ye alemeddeko atujjukira mulwadde wa pressure. Kati okalira ekintu kyonna kyonna nsemba obimanya sinze ofuna obuzibu. Gwe ng'olabi. Mutowe alabika bulungi naye nze njagala boyfriend wange naye bo tebamwagala. Kati maama awa nsonga ki lwaki tamwagala? Mbuye teyamwagala bulungi wadde alina ssente naye tabitegeera ebibye, alina enkobogo biki tajja kusanyusa famire nga obimanyi. Bannange. Kati enkobogo bulwadde. Kati enkobogo bulwadde. Owaaye ebintu tebyatambula bulungi. Zaali nnene nnyo zirabika. Zirabika naye ng'ali oke musajja mulungi lwakuba nkobogo zokka. Kati nga omanyi ndowooza mama yagenda olaba ng'abazzukulu bayinza obutabeera seri. Wali omwagala? Musajja wange mwagala naye era simanyi kiki ngenda kukola. Ngenda kugenda ne mutowe naye oba tunaamalanga ne twebbirira nze simanyi. Kyokka mwana gwe. Kati ampulira ndi confused nkoze ntya sikole tutya kubanga gw'omukolo bali mu kuteeka kyovula batutwayise n'abantu kati bagoye. Kati bategeka ogwani abazadde? Wanje? Bategeka gwani? Omukolo bategeka gwa mutowe ye gwe wabitegedde otya kubanga bino ebintu biri mu famire munda tewali yabyogeddeko. Munaye babiŋŋambye. Ani yabigambye. Simanyi olimbega. Nze nera nabadde lwedde lwakuba temwayise bantu kati nkuwe 5 zange miliyoni nga temugenda kumpita. Omukolo ogw'osigwa abantu bangi sijja kulima naye ngenda kutetenkanya ndaba oba onoosobola okujja naye nga. Oyogerako ne mukunja wano mu Ndobeso ku BTFM bawa akuwulidde. Bannaye. Wololo. Toka. BTFM ekintabuli ky'omuziki ekisinga nagajo. Njiwa. Obiwulidde? Biwulire. Mbate taata Sezala ate yasiimamu mutowe. Oba mwabaki. Ate twabaki. Bwe biba. Luwa. Bekyali na bukiriba. Ono Kyabeyi wa Mukimbo Wentindabwa. Kyabeyi. Mama mbatumidde mwenna. Bane akasto ekirungi kasto mukulu byonna biwulidde. Kati awo yesalirewo ekyokukola. Kale. Nze Kasula w'ekibirizi bamunani kandi makintu kwikubuti. Yesebo. Omusajja muwa amagezi nange musemba agende abanje ebintu ye wabazadde kuba be bataddewo embeera. Tebuube bukopi. Banaya alabiseemu. Atakulekera tomulekera. Bwalabiseemu kaawo. Ona Samuwemba kutokutaso. Omukyala mugezi gemuwa omwami amwesonyire ddala. Amwesonyire ddala. Ono kutakatongole. Okuva Mangira. Ngeno Mangira. Omukazi alimba muyaye yayagala atekwasa maama. Muyaye. Oli kasitagambye Kasule. Alabiseemu. Olabisaamu. Olabisa kukome mu byabufuzi. Ne muba Sezala ne Nyazaala temulabisa. Mujja kutula abazadde abo pressure zitufuka.